Sisinkana David Sabiti ow'emyaka 40 eyasalawo okusimba kalitunsi ku kyalo Harugongo mu disitulikiti y'e Kabalole. Ono asimba kalitunsi ow'ekika kya Crown gw'agamba nti wanjawulo nnyo kw'ono owa bulijjo kuba akulira mu bbanga ttono ddala. Sabiti agamba nti okuva obuto bwe yali ayagala nnyo okufuna ssente nnyingi era ng'agezezzaako okukola emirimu egy'enjawulo okutuusa lwe yavumbula nti kalitunsi kye kimu ku bintu ebisobola okumufuula omugagga. Bizinesi zange zonna e Kampala ne zivaamu. Kati 70% of my time yonna mbeera mu kibira. Obeera ne vision yo nobeera ne passion y'ekintu. Kizibu nnyo okusanga nga omuntu alina the same feeling. Kati nze bwe nkugamba nti wano nyinza okuba ntaddeyo miliyoni nga 7 nzo butakkiriza. Mu mwaka ogwa 2013 yakwata obukadde 30 n'agula yiika z'ettaka 12 olwo n'atandika okusimba emiti era nga kati ayina emiti emitwalo 10 n'egikuze emitwalo 55. Sabiti agamba nti okukolagana n'abatuuze kimuyambye nnyo okusobola okulabirira emiti gino. Okupangisa wano ettaka kubanga ettaka liri scarce wano. Okupangisa wano eka zibeera mitwalo 2 buli season buli myezi 3. Kati me have given you free land. Kati gwe obusungu obwo obujja okujja okwokya emiti gyange. Kubadde season 3 no saving emitwalo 6 buli season. Abatuuze balimiramu ebintu eby'enjawulo omuli obutungulu, ebijanjaalo n'ennyaanya. Sabiti agamba nti emiti gy'asimba gikula mangu era bw'olaba emiti egy'emyezi 4 oyinza okulowooza nti gya mwaka mulamba. Bateekamu nnyo ebiriisa ebigimusa, bateekamu rapids, bateekamu rapid grow. Kati ebyo byonna biyambako emiti wali okukula mangu. Kati bw'abeera asimba emiti akozesa olukoba era ng'agisimba mu nnyiriri ng'ajawula ku bugazi bwa fuuti 3 ku 4. Agamba nti kino kiyamba emiti gino okwegolola obulungi mu bbanga ttono. Bw'ogisikataringa nnyo oba ogiwadde chance ya bino ebiti okubeera nga binene ku muti, branches zibeera nene nga zina gap. Kati bw'ogireetako nnyo n'oreducinga space giba gikula nga straight competing for sunlight. Kati of course that is what you want if it's an electric pole oba oyagala omuti guwanvuwe. Agamba nti emiti gino bwe gibeera gikula tolina kutemako matabi kuba kiyinza okukosa okukula kwagyo. Era no bwe twali tusoma agriculture mu oleva batugamba omuti gufeedingira mu leaves mu. Kati bw'obutemako nga leaves tezinaggwawo bulungi kubanga feed zonna zibeera mu ez'omuti. Kati bw'okajjako you are starving it. Mu mwaka gumu n'ekitundu obeera olina emiti egisobola okusereka ennyumba nga gino gitundibwa wakati wa nusu 35,000 ne 4,000. Then ku myaka 3 kitundu n'okujja ku ndonzi gyemu egitakuza obulungi. Kati awo nzijja ne tape measure n'empima omuti size gye njagala kulekamu. Kati n'okulekamu size emu yokka. Kati awo ndekamu emiti nga 75. Then after 5 years awo mbasobola okujja n'enkola clearance n'entemera ddala buli muti gwonna. Kyokka bw'obeera omugumiikiriza mu myaka 5 osobola okugitemamu emiti gy'amasannyalaze era nga buli gumu oyinza okugutunda ku mitwalo 25. Sabiti alina abakozi 20 ab'enkalakkalira nga bano bakola emirimu omuli ogw'okukuuma era nga buli omu amusasula emitwalo 2 buli mu. Ebaera season kati nyinza okuba njagala weeding oba okujja kusulashinga mu miti gino. Tolaba kati wano mbadde nkozesa abantu nga 5 buli lunaku. Sabiti mu kubala okwanga atutegeezezza nti asuubira okufuna obuwumbi 3 n'obukadde 8 mu miti gye emitwalo 55 egikuze. Mu myaka nga 5 nja kubeera ndi billionaire, nja kuba siri mu millions, nja kuba billionaire wano. Sente weekali nkalaba. So kyeŋŋamba abavubuka okugumiikiriza n'okukozesa amaanyi basobola okuva mu bwavu. Sabiti takoma ku kusimba miti, alima ebitooke, okulunda embuzi n'ente. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulire lino ku Rob Kede TV.